Yes, Redzone TV kwoli we bali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu guno ogwa Redzone TV. Waliwo ekiwandiiko namutayiiko w'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kyatadde ku mikutu gye egy'enjawulo. Ayanukudde ebbaluwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawandiika eyali eraga nti emuwummuza. Ebbaluwa eyabadde emuwummuza ku bwa Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform mu Central Uganda. Ebbaluwa eyafulumye olunaku lwajjo naye nga yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 27 n'eteekebwako omukono Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'ekibiina ekya National Unity Platform, ng'amususpendinga oba ng'amuyimiriza okubeera ng'akyasavinga nga Deputy President mu budde buno. Kakati Honorable Mathias Mpuuga naye mu kuddamu ebbaluwa eyo agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'omukutu ogwa Facebook n'ateekayo ekiwandiiko ekyo ky'olaba nkuteereddaawo gwali ku mukutu guno ogwa Redzone TV. So kati oba tonaba kubanga osubscribinga gwe omupya nga bulijjo nja kwongera okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwate kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Olunaku lwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ne activity emu ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule. Previous day olunaku luli oba okwoseggulo abakulu mu kibiina kino okuli lead of opposition babadde Bulange Mengo nga bazze okugula emijoozi. Ate olunaku luli lwe lwaliko press conference y'omukulu Honorable Mathias Mpuuga, Commissioner wa Parliament, yagobeddwa ekibiina ekya National Unity Platform n'alemera mu kifo ne Parliament n'emuyambako okubeera ng'asigala ng'akyasavinga nga Commissioner. Yakola press conference n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'alaga nti tajja kuva mu kibiina, tajja kuva mu kifo, kuva mu kifo kubanga ekibiina tekimugobangako mu kibiina wabula bamugoba mu kifo. N'agezaako okuteekawo embeera eraga nti ekibiina kya National Unity Platform kirwanyisa institutions ezimu, naye ate nga tuvuddeyo ebbanga ddene nga tulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde omu ku abo abantu abasinze okubeera nga bapraisinga nnyo kabaka waabwe. So kati nga sinaba kubanga ngenda mu kiwandiiko ekyo, bino byonna mbadde njagadde obeere ng'obimanya, naye ko bitegedde kati kankutwale mu kiwandiiko omukulu kyatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter wamu n'omukutu ogwa Facebook. Njagala nkikuweekaawo ate mmale nkikuyitireyitiremu obeere ng'okiraba. Oluzungu olungi lwakozesezza naye nja kukulwako ebyo bye nnaaba nsobodde okubeera nga nkuwa, naye nga mu njogere nnyangu Mpuuga Azzizza omuliro naye leero aguleetedde mu ngeri ndala. Jjukira mu kusooka Mathias Mpuuga yavaayo n'ategeeza eggwanga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezaako okubanga alinga avumirira ebintu bino abikola mu ngeri ya kyana kito, ebintu engeri gyabikuttemu si ya kisajja kikulu. Kakati olwaleero akugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu buwambe, olowooza ani yamuwamba? Jjukira emabegako era nga sinaba kubanga nkusomera ekiwandiiko ekyo, omukulu munne wa Mathias Mpuuga amanyiddwa nga Bedi Bwanika yavaayo n'ategeeza eggwanga ye mu kamwa ke, n'ategeeza nti omukulu David Lewis Rubongoya nti tali mu kibiina ekya National Unity Platform nga memba obanga omu ku baagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda, nti omukulu oyo yandibanga mutume okusinziira kwa Bedi Bwanika bigambo bye yayogera. Kati olwaleero Mathias Mpuuga avuddeyo n'ategeeza mu kiwandiiko kino kye ngenda okuyitilayitiramu nti omukulu muwambe, President w'ekibiina ekya National Unity Platform muwambe, era decisions ezimu tazikola ng'azaagala, tazikola ku lulwe. Ekiwandiiko kino kibadde kigenda bwe kiti: The President, National Unity Platform, Kampala, purported suspension as Deputy President. I have seen a circulating document on social media purportedly signed by yourself in the latest fashion by the party. Nti ndabye ekiwandiiko ekitambulira ku mitimbagano, omukulu alaga tannakifuna akirabira ku mitimbagano ng'era bwe yayogera luli mu press conference gye yakuba, nti ndabye ekiwandiiko ekitambulira ku mitimbagano nga kirabika kyasayiningiddwa ggwe oba nga kiraga gwe wakisayininzeeko akulira ekibiina kya National Unity Platform. Bwe kiba nga ddala ekiwandiiko kino kikyo, if indeed it is your document and signature, I appreciate and sympathize with you on the current desperate situation. Nti bwe kiba nga ekiwandiiko kino kikyo era nga gwe wakisayininzeeko n'omukono gwo, nkisiimye, I appreciate and sympathize, era nenkusaasira oba nenkwenyamirirako embeera etali nnyangu gy'olimu olunaku olwaleero, current desperate situation.
I appreciate and understand that you are under siege. I don't know how to help you and support you. Kati no wano wakijiddeyo era kano ka statement kenjagala ofune. I appreciate and understand that you are under siege. I don't know how to help you and support you. Nchimanyi era nkitegeera nti oli Mbuwambe, simanyi ngeri yakuyambamu kubeera ng'osimatuka embeera eno, simanyi ngeri yakusupportingamu. I don't know how to help you, I don't know how to support you, kubanga oli Mbuwambe ng'alinga wanaalaga nti byokola tobikola ku lulwo era byokola si gwa bikola. Oyinza okugenda ku mukutu gwa Twitter ogwa Mathias Mpuuga oba omukutu gwa Facebook n'oba ng'ofuna ekiwandiiko kino naawe n'obiyitaayitamu. Bw'obanga omanyi ku luzungu olusingako wano ebyo ojja kuba obifuna mu ngeri entuufu. Nenze kugambye nkuwaako ebyo byentegeera. N'agenda maaso n'agamba, in view of the contexts of the impounded document that the person suspended failed to supply a satisfactory explanation, yet the same person was earlier on reported to have confessed and apologized. I don't know how to rescue you and the party from the captors. Katino wano ulirizaawo. Wano mweno paragraph agambye nti omuntu gwe suspendinze ng'olaga nti agaanye okuleeta okwennyonnyolako okumala ku nsonga ziri eza $5,000,000 ezayogerwako mu kusooka. Gwoyogerako ba gwe suspendinze ku bwa deputy president nti yalemwa okuleeta okwennyonnyolako okumala. Nze mmanyi omuntu oyo ne Mathias Mpuuga mu kusooka yakkiriza ensobi era ne yeetonda n'ayongerezaako era I don't know how to rescue you and the party from the captors. Nti simanyi ngeri gye nnyinza kutaasa gwe n'ekibiina okuva mu bawambi abakiwamba. Kati no wano atenze we bintabulidde. Nzijukiranga omukulu eyali yeeganye ebintu by'okuba nti yakwata ssente ezo $5,000,000 era nzijukiranga eyagamba nti tajja kwetonda oba tajja kuzaayo ssente. Oyinza okuddako emabega mu butambi bwe tuze tukuwa n'obulaba bulungi nnyo. Kati no wano agamba nti omuntu gwe wagobye ku bwa deputy president kigambibwa nti omuntu ono yakkiriza nti yakola ensobi ey'okukwata obukadde 5 era ne yeetonda. Kati gwali wano ku Redzone TV oyinza otujjukizaamu wawulira ddi Mathias Mpuuga nga yeetonda, wawulira ddi ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ng'akkiriza nti zino ssente nazitwala. Nyinza okuba nze simuwulirangako, oyinza okunnyambako awo n'omulaga yeetonda ddi era yakkiriza ddi ensobi eno ne yeetonda. Jjukira abamu ku bakulu mu kibiina kya NUP bazira kugamba ekimu ku byaleeta obuzibu yagaana okwetondera eggwanga, yagaana n'okukkiriza nti ekyokukwata ssente ez'enguzi $5,000,000 nti yali nsobi. N'agenda maaso era mu kiwandiiko kiki ekimu n'agamba the prevailing desperate situation and the circumstances we find ourselves in, nti embeera ey'akazigizigi gye tulimu aneebyo bye twesa oba neyo embeera gye twesangamu mu kadde kano will afford me more time and space to consult with the rank and file of the party for a way forward. Nti embeera esobola okumpa oba ejja kumpa akadde n'omwaganya okwongera okwebuuza okulaba ekigenda okuba nga kiddako. Accept once again my sympathies for the unyielding siege that has impaired judgment at the highest echelons of the party. Era n'ayongerezako wano nti era ayongera omusaasira n'omunakuwalirako mu mbeera etali nnyangu gy'akolerawo okusalawo naddala ku mbeera oba ku mutendera gw'ekibiina ogusembera ddala okubeera ogwa waggulu. Bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba w'ekitiibwa. N'awunzika ng'agamba I remain at your service and that of the party and the country. Nti nsigadde nsigala ndi muweerezaawo ow'ekibiina ekya National Unity Platform ate era ow'eggwanga. N'ateekayo wansi Mathias Mpuuga MOP Commissioner of Parliament. N'amanya nti ekiwandiiko kimaze okuba nga kituuka. Kakati ebigambo biwulidde Redzone TV kwoli ekiwandiiko ekyo kya mukulu Mathias Mpuuga Nsamba kitambudde ku mitimbagano era ogenda kuba ng'okiraba. Kati wano twagadde tukikunnyonnyolemu tukiyiteeyitemu obeere nga naawe embeera ogitegeera nga bw'erina okuba nga eyimiridde. Redzone TV kwoli webale kuba ng'okyatugoberera, tugenda ku following ensonga eno byonna ebinaaba bivaayo tugenda kuba nga ate tubikuleetera. Webale kuba ng'okyatugoberera.